A breaking news, amawulire hagali mu kutwedinga ku X saawa zineno. A manifesto ya His Excellency Robert Kyagulanyi kugambye etisiza buli omu n'Abamerika saawa zineno wonna bali mu kubeera nga retweetinga ki eyo post ya His Excellency Robert Kyagulanyi eya manifesto kiki ngenda kubeera nga handi kunywera biki ebisinzo kubeera nga bibakanga ngenda kubeera nga hambe kubulira mu maaso awo. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni obunkenke bweyongeddemuko babadde bamanyi His Excellency Robert Kyagulanyi a manifesto ye genda kubeera ebigambo bibiri wabula abatereddeyo ekitabo kiramba nga ababulira n'ensobi zaabwe bwe ziri ekyo kisinzo kubeera nga kikanga abasajja. Video eno njagala ogirabe ngenda kusobola kubeera nga nkupikingira party ya manifesto ogirabe ongambe ono omusajja ebyaddala yavaawa naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like eberenge sotambula etukeerawo bonna abandiyegadde okumanya kweno information naddala ba comrades ba National Unity Platform team His Excellency Robert Kyagulanyi amusembere wano video making sure ndi no gisharinga ku Facebook wamu ne WhatsApp groups ezenjawulo kubanga information enkulu nnyo kubanga gye tulina okutambuza bazadde baffe ne bajjajja baffe bapedenga basobola okutegeera His Excellency byaddala kiki kyayagala okubeera nga atambuza Uganda gyayagala okubeera nga atambuza Uganda oba direction ki gyayagala okubeera nga atambuza ki Uganda. Wate na subscribing nawe subscribing nyongera obajjukiza namba yange 0743759373 akadata ako tukeetagira ddala mu biseera nga bineno kubanga mukimanyi bulungi tino tulina baweereza buli information His Excellency Robert Kyagulanyi akola ki ly'abataddeyo nakolera nga benkugambye kisinze kubeera nga kibakanga manifesto ye avuddeyo n'agamba nti no buli muzadde imagine buli muzadde taddamu okubeera nga asasulira mwana school fees mu nursery ne primary school kitegeeza ezo sente z'obumaze okukola ki obumaze kubeera nga ozijjawo ezo sente zoteeka mu nursery ne primary wadde okimanyi osobola okugulamu ettaka osobola okuzimbamu ennyumba omwana wo natuuka mu secondary ennyumba noziteekamu abapangiza ne zisobola okubeera nga zirabirira omwana wo kusoma secondary. N'abagamba ono His Excellency Robert Kyagulanyi Katonda yamutuwanga ekirabo ne mulowooza nti mbalimba tiyagambye mbuno kigenda tandiki yakyabagambye muno bigenda lwawo mbo bali ketwala emyaka mwaka gumu aleka abiteeke immediately nga yakakola ki nga yakabeera nga afuuka president wa Uganda awo nyinyi siwe yakome yavuddeyo n'abagamba ne mu secondary ngenda kubasalirako ako school fees education system namba yagamba agenda kubeera nga agikyusa era oyo musajja ku education isobola kubeera nga nzikiriza kubanga olaba yasobola kubeera nga atwala mutabani we agenda asome oba engineering eweeru amanyikiddwa nga Solomon Kampala kitegeeza byaddala ono musajja ku kintu kye bayita education kifaako nnyo awo okasi we yakomye yavuddeyo n'agamba nti media erina okubeera ne freedom of speech kino media okkirizibwa okubeera nga oteekayo buli kimu oba bibi ku government oba omwogerako ki oba omuvuma nga olaba America media balina okubeera nga ekola ki erina okubeera nga etambula eno bidi njagala osooka ogiwulirize His Excellency Robert Kyagulanyi ng'akyogera ku nsonga ez'essomero tumale ffe yogero temugamba nti eno ndikuttemu omugambo kitegeera sooka owulirize. I stand here to tell you that in a new Uganda, there is going to be 100% free nursery and primary education. Nemerero wanoba kobera ndi mu Uganda empya kalajaba okusoma kwa chero okuva ku nursery paka primary bweraku. And it's not only going to be free, it is going to be quality education. Bana tiriko bantu lijaba bona majeba ugula lileyo. Ayo kusoma kule kweno kwekimemeto kwekipoli kwetulijja okwagaana mu masomero agaanuupu mu gavumenti yaife eyanuupu. In those schools, amasomero ago, there will be meals, there will be uniforms, there will be sanitary pads for girls. And all these items are going to be provided by schools, by government, for free. This is not going to be new. Some of you are still young. But those that are 40 and going upwards, you know that once upon a time government was giving free books and free pens and pencils. Kubanga twagala abantu b'ebusoga okuwagira ko mutuwagidde okuwagira ko mwagidde enkyukakyuka wadde twali tetunaba kujja n'okubonabona kw'embonyebonye njagala okubakakasa nti Katonda yabalonze mmwe muba mukulembera struggle eno paka tununula ggwanga lyaffe. Saagala
mwagala mwekange si mistake kuba nti manifesto eno tugironchingidde wano. Teyali nsobi nti ne people power omulimu gwaffe ogwasooka gwali gwa kujja bugiri kutwala muganda waffe mu parliament newankubadde sikyamutegera ennaku zino. Si nsobi basebo ne bannyabo. Olunaku lwaleero eyandibadde atwanyiriza wano eyandibadde MC ye mwogezi waffe gwe bayita Alex Waisa Mufumbiro ali mu kamera olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero eyandibadde akulembera aba foot soldier okutuleeta wano Musoga bamuyita Bobby Giant ali mu kamera olunaku lwaleero. Naye tetuwedde mu maanyi tuli wano mu linnya ly'abaana b'e Busoga n'erinnya lya Alex Waisa Mufumbiro. Tuli wano mu linnya ly'abafuusoja bonna ab'e Busoga nga tutandikira ku Bobby Giant. Tuli wano mu linnya ly'Abaganda baffe bonna be batta nga balwanira enkyukakyuka ne Busoga. Tumanyi nti waliwo ebizibu ebinyigiriza naddala abantu b'e Busoga naddala wano mu Jinja district. Si kipya basebo ne bannyabo nti okufaanana n'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo babajjako Major Cash Crop yammwe ey'ebikajjo. Tukimanyi bulungi nnyo ti factory z'abagwira ebikajjo birima naye nga n'okubitunda tokkirizibwa. Tukimanyi nti buli kya bugagga buli kya bulimi kye babatwalako basooka ne bakibatwalako ne baba nga be baguzi bokka ate ne bakisala ebbeeyi. Ebikajjo byali ku mitwalo 25 ttani kati biri mitwalo 9 oba 15. Ebyo ebizibu tubimanyi basebo ne bannyabo era omuntu abyogerako bamweta Ngobi. Tumanyi bulungi nnyo baganda bange mwenna nti 50% ettaka ly'e Busoga eririmirwako liri mu bibali oba mu bisenyi. Naye tumanyi nti babataddeko embeera okubagoba mu bisenyi kitegeeza bagezaako okubagoba ku bulimi. Tumanyi bulungi baganda bange naddala ab'e Busoga okufaananako n'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo nti abavubi n'abo bawangalira ku nnyanja ennyanja baagibatwalako babagoba ku nnyanja abaana babadima mazzi abaana babatta abaana babasiba amaato gabwe bagokya. Lwe nasembayo okujja wano e Busoga mwampa enkasi. Enkasi eyo yali amwana abasirikale bamusuula mu mazzi. Enkasi buli wembangaayo nga nzija e Busoga ngitunuulira nenfuna ebbanja ku mutima. Naye mbasuubiza nja kukoma wano mu Busoga nga nkutte enkasi eyo ndibakwase mbagambe muddeyo ku nnyanja yammwe. Manyi bulungi nnyo tofaananako ng'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo. Wano mu Busoga nawo waliwo eby'obugagga eby'omu ttaka. Waliwo gold mungi nnyo naddala e Namayingo. Naye nga bwe mmanyi nti gold w'omu ggwanga lyonna famire emu ye yamweddiza. Ebirombe kuva Kasanda paka Busia kuva Namayingo paka yonna gy'oba ogenze gold bw'ataba wa Museveni wa mutabani we wa mukazi we oba wa muganda we ebyo bigenda kuggwaawo mu myezi 3 nga tumeko mudda mu buyinza. Manyi nti waliwo n'ebitundu ebirimu obugagga ate obusingawo ebyuma eby'omu ttaka eby'omuwendo naddala ebugweri tuli aware. Tumanyi nti bazuula ne uranium ebuyende naye mmwe ng'Abasoga temukkirizibwa na kumanya bugagga buli mu ttaka lyammwe. Ekyo kigenda kukoma mu myezi 3 nga tumaze okujjako Museveni. Baganda bange mwenna manyi nti mwe naddala abato mukuze nga bababuulira past glory oba Busoga okubeera ey'amaanyi naddala Jinja ewava amasannyalaze, Jinja ewali source of River Nile, Jinja eyali industrial town nga kati baginyumya bunyumya. It is not too late to bring back the glory of Jinja, the glory of Busoga, the glory of Eastern Uganda. Kati ekisembayo kyange ng'omuntu kyange nga ki nammwe muyina ekyammwe ng'abantu. Mwe muyinza okuba muyina maama wammwe nga yabaluma naye nze senga wange yakola ki? Mwe maama wammwe yabaluma nze senga wange yakola ki?
Yagala bategeeza nti gavumenti eno egenze elonda mu buli region ey'amaanyi erimu abantu abangi erimu abantu abato egenze efuna abantu waabwe ng'ebakkakkanya.